kuwanda boyigi tuli wano amaka g'omukyala Evelyn Love tulina Omukunja Atasera. Mukunja ate obadde otabukidde mu lumbe kiki empisa eza ghetto ambadde sitabisa omusajja ejjasa abadde oyo boye atera nnyo okumpisaamu amaaso buli wansanga naye kiwamukola ki omusajja yansaba ssente ng'akyakola ku BTM bw'azannye oluyimba lwange namugaba Brad sirinaamu majja ekitegeera kati ye ate yagifuula mpalana buli wansanga naye nali saagana mwokya singa nali nina nali nja mwokya naye nali anti kakati ye yeerabira kati ate nakyo omuntu eyakusaba ssente ng'amanyi yakuyisaawo n'ozimumma kati wamala n'oyitawo nga si kumaanyi ge ate akunyiigira bunyiigizi okategedde tabuse mami Sophie akuwoyawooya anti Sophie Gombi azze nze Sophie nze muyise kati mami Sophie Gombi emyaka gy'alina we maaso otuuka awantu najja nagaa kibanda wagwani wadde muse ate gwe omulaba ndi naye osiibye naye kuva ku makya ate nze atuusa ayogera naye eddakiika 2 ate omulaga omunona ku ddiiru kyo boyi byonna abikola mbwe buli wentuuka mu area andaga nti ali bizi akola nnyo alina obuvunaanyizibwa kati wanayagala kundaga nti yeyasimye n'entaana yennannyini mufuno mmunaaze n'omotta yeyamusse kati nze ate awo mba nnina nze ebyange obiraba anti nze obulamu bwange buliriyo bwe mba nkwagala kati ate nze nnina kooti nze ebyange wondagira embwa nga ngaboyi kyokola nede boyi yansaba omanyi nga yali akyakola ku BTM olwo wali otutera oluyimba kyolwo bampalanira ipusi zange kati alabika y'omu ku baali bazikuwalanira kubanga wotuukira okugaana munno jo juzi wanaawo twalinga bakyali kuva eri naye boyi nansaba amajja ne muga Brad wange yalazincapamu sirinaamu naye kazanye kati nga tozirina vidiyo wali okoze yabwerere kati ye wano abadde ayagala ndaga embeera mbu amanye mbuwemba ku mufu vidiyo nti wali okuteya ssente kati nga naye olina omwokyayazanye nedda olaba abayimbi ffe ababa batandika olaba Brad waba buli kyanga tolina nga nezaakakomando Brad okategedde nojja newegayirira kyali ate wemba ng'anya okuwa gwe tuteekawo mbeera kugifuula mpalana etaliggwa osange ne ku mufunzize ku bafuggwa ondage nti okola nnyo n'omufuggwe wamusse okitegeera era woobireeta olaba omulambo ne wegwandibadde awo era Evelyn yandigiwulidde nga zoogera wano ebisigadde tubirabanja kati nze ate kikyagenda okungamba akutte microphone ya sanyuka kati nze wabanga nti simanyi mbu wafuna omulimu ku sanyuka okutte microphone ya sanyuka omufugira okwo gw'okiraba kiba kisoboka sanyuka njeetaaga nnyo era njagala nnyo nga station TV ey'amaanyi njagala nnyo njeetaaga okitegeera gwe toddamu kumbuuza bibuuzo leka onambuuze nkola interview yono naawe nja kuyisaamu eggaali yadde ndi kumufu nze sirina kyali wange wamma omumanyi ekitegeera onampita bano abayimbi be babuuza ebibuuzo by'okwokyesa oyo mukwano gw'oli nja bagata bonna nze ndiko mbwani gondi mukwano gw'oli ate olaba wamupika mukwano gw'oli simanyi bikoze bitya nze oba biŋŋamba wanumaanizi ame wavuga emmotoka oba walinnya piki okuva ekamoja okuva emakindi muganjano mpaka ekamoja ku BTM omwana nagamba leeta ekyoja mumiro nemugaba boyi sirinaamu mullo ate waliwo oli gwe baali omulala producer wawagundi wa show yaabwe yali yakkiriza oluzannya makona n'agaana makona n'agaana mulabikira bubi maybe ate ogutali musango maybe sigwe weetonda okitegeera kati aba ayagala teekawo mbeera buli wannengerako okitegeera kati jjukira ate babeera eri nannengera eri nga ffe tubamba ekitimba kati ate n'anyiiga bunyiizi lwaki abanyiiga kibanga wayagala omuntu waffe n'atafa katonda n'agayo omuntu talina kufa budde buno gwe n'onyiiga oba ng'anyiigira katonda ffe buno obutono bwe tuli si ffe tweragira tuube katonda yagamba nti kati Mukunja mwana ogira oba mulamu katonda we bukya n'agamba nti Mukunja wummula teriyo ziba teryawakana bitegeere ndi bino biba bya katonda naye nga Evelyn mukama mummuze Evelyn awummule mirembe Brad wange gwe kyolina omumanya nze sitera nnyo genda kubafuera omumanyi naye olaba nsituse buno obudde n'ondaba nga ntuuse wano gwe kyolina omumanya Evelyn yannumya sisobola nze sitera nnyo gendako abafu bangi abafudde awo naye nze no like ndi emosias buli wendaba abantu nga bakaaba like oba okulaba
nga onalaba omuntu ng'akaaba naawe amaziga n'owulira nga gakkulukuta. Owulira ennaku. Ya mpulira like enkwatibwa nnyo ennaku buli wendaba abakaaba naddala oviiriddwako omuntu wo. Ate gw'omanyi nti ono adde mukwano. Naye kati Evelyn ye gwe kyonna omumanyi abadde bwoya owaalaali. Naye byonna tebisobose Mukama bw'ate wasazeewo. Tetusobola wakanya Katonda. Naye nze jjasa obulumi bwange nti lwaki yamuleka oyita mu bulumi obwo bwonna ate oluvannyuma ng'amaze n'okutegeera. Tegajja mu COVID awo oba wali bifo. Tomanyi nti ne mu COVID bamukolelako kawoose wa Misa Kisemakula. Bayimbi ne bajjaawo ekiro. Bambi Evelyn afudde mu mativu abantu bamuyiiriddewo omubiri. Abadde ajjanga ku zi show. Abantu ne basapootinga. Nze omanyi olaba omuntu kati abayimbi essaawa eno tonnalaba nnyo bayimbi bangi. Ne bwe baba tebazze mbanenya kitono nti basapootinga omulamu. Nze njagala nnyo omuntu sapootinga atannafa singa omulinda afe weetale nnyo. Okategedde? Byo byannako kale ndowooza tugenda kuba tukoma wano for now. Mukunja ndowooza ne mukuzika tujja kugezaako okulanga. Simanyi gye bagenda kumuziika naye nga nkimanyi kati essaawa eno njagala kuddayo okukubwamu kubanga omufu alabika alina bwe yasikatidde. Like njagala kudda makindye naye nga bangee bagenda muleeta ku National Theatre. So bwe bamuleeta ku National Theatre fiiti era nja kusalako. Bamuleeta December. Tonaba kumanya. Kale abali ku Wonder Boy atujja kuba tuberekereza for now naye nga tugenda kuba tukutuusaako n'abantu abalala bangi nnyo n'embeera yonna mpaka gye banaamuwumuliza insha Allah awumule mirembe.